tutuuse wano munnange omurasha kyova olaba kiritwala akaseera bano okubakuba okubateeka ku ttaka. Omuntu oli mwana kuba byakwanyisa byonna bye balina ebiyitirivu omuli ne nuclear omuyitirivu bano bo baagala mu byokwanyisa byonna nga be basinga. Osobola basinga economy ennungi, osobola basinga services ennungi mu ggwanga lyo, naye bwe kituuka ku byokulwanyisa bagamba waacha tosobola kutusinga weapons. Barasha bakola buli lunaku. Bakoze eki? Bakoze paaka DA. Bakoze paaka DA. Tutegedde nti essaawa yonna omurasha aleeta bomba endala gye bayise paaka DA egenda kuba erina obusobozi okufayalinga nuclear tipped stealth cruise missiles and hypersonic. Bagambye nti eno mpya muve ku TU 16 temunyumya TU 195 zitupolova ezo. Bagambye tuleeta baleeta paaka DA nga esobola okwetika emizinga gye basibyeko nuclear ne hypersonic. Bagambye abarasha kye baleeta nabo tebannaba kukitegeera bulungi naye nga bakimanyi, just tebannaba tubulya bekikwatako. Paaka DA gye bali mu kuleeta nnyonyi egenda okuba nga esobola okwetika ebyokwanyisa nga biyitirivu nga bwegenda mu bwengula egenda ne ttani za byakwanyisa 30. Barasha ennyonyi eno ejja kuba esobola okwetikka ebyokwanyisa ng'ewedde tennaba kuggwa ne bagambye nti eraatera. Bagambye nti kibasobodde okutubulirako ekitonotono. Bagambye nti paaka DA bomba egenda kuba yeetikka ttani 30, ebyokwanyisa ttani 30, eyambuke nabyo kati buli ttani ya kilograms 1000. Kitegeeza nti ejja kuba yeetikka ebyokwanyisa nga bizituwa kumpi emitwalo 3, kilograms emitwalo 3, ze ttani atuuliriza 30, ebitwale mu bbanga. Kati enoonye weebisuula. Kati ddala mu butuufu ddala eno bwe byetikka New York esigalawo, ab'e Washington basigalawo. Eno bomba ate nga terabika, kubanga bagambye nti ekisinga okugifuula ey'omutabona paaka DA ng'oggyeko okuba nti esobola okubyetikka ttani 30 n'ebitwala mu bbanga n'emala n'ebikasuka. Kati nti nzibu yakulaba, bomba eno nzibu yakulaba. Ekola stealth attack nga totegedde nti ena waliwo ekikuba. Olaba byakwanyisa nga bikuba, olaba ze hypersonic cruise missile, olaba kukuba nuclear naye nga kuba tomulaba. Platform namba kakati oyinza ogiyita platform namba ey'ebyokulwanyisa kubanga egenda kuba etwala bingi mu bbanga emale kuwuttule. Abasajja bategeezezza nti buli kimu basuubira tunatuukira 2030 kijja kuba kiwedde. Baleete paaka DA era bagambye nti bagikoze nga baagala ebeere ng'esingako ku bomba y'Abamerika gye bayita B-21. Amerika alina bomba y'omutabana gye bayita B-21. Kati omuchina alina gye bayita H-20. Ezo bomba Amerika alina B-21, omuchina alina H-20. Kakati y'omurasha aleeta paaka DA ayagala nga eno eri beta okusinga B-21 ne H-20. Tugenda maaso n'okuleka nti tubitegeera naye muli gategeezezza nti bakimaliriza emizinga gino ekika ekya hypersonic zi cruise missile nga ate basobola ozisibako nuclear. Bagambye nti ekyo byegenda okulabika nti atuliza yeetika. Bagamba nti egenda kuba mu generation namba 6. Emerging platform eno atuliza y'omutawaana. Abarasha gye bagenda maaso n'okuleka nti bazimba yeraliikiriza. Amerika yakitegedde dda nti abasajja bali mu kuleeta paaka DA bomba nga bagiyise paaka DA bomba. Bategedde dda nti abasajja bayitibwa abarasha bali mu kukola final touches. Essaawa yonna bagenda okuyungula ekintu ekyobulabe ddala, emerging platform enene ddala ttani 30 ng'egenda nazo mu bwengula ng'ekuwuttula. Gwanga ku gwanga. Seka kizza wali ku masjidi eyewandege yawebale nnyo okuwuliriza. Kakati awo mba nkumaliriza. Seka mwagizi w'eggwanga erya Russia bw'aba tawulidde bigikwatako
buli wawulira nti Rasha alina kyakoze ye kasita awulira nti Rasha alina kyekoze olwo oba omukoledde buli kimu. Naye nga bali nnyo okutuwuliriza n'okutugoberera. Kakati kankuwa enswera eno, enswera eno saagala kugireka, enswera yiino. Enswera y'okukisenge, enswera y'okukisenge.